ekyo si kituufu nti tebaatuyita baabayita era mugaana okugenda ne tugaana nga muti okunyiiza oli gwe mukolera ne tugaana in principle. By the way, abalabi bakyanayo kambagambe ti tetusobola kugenda mu alliances evujjirirwa bali ba Bisiyaga kyamundu. Yes, fe values kikulu nnyo gye tuli. By the way, era bannaffe twabategeeza era twonjagala n'okutegeeza abatulaba. Bulijjo twebuuza lwaki omusajja ono atulemeddeko, lwaki buli kaseera wabeerawo obufubo obw'enjawulo amaanyi ge tuteekawo naye tugenda okutuuka ku last point wali emusindiikiriza ne wajjawo ebintuntu. Ffe tukimanyi nti Katonda yagaba abakulembeze naye Katonda tasobola kugabira bakulembeze bayina bantu ba Bisiyaga mabega nga bebawagira. Katonda tasobola kuwa bantu bukulembeze batasobola kwekomitinga ku kulongoosa kukola bulungi. Kale totegere kyembuuzizza mbuuzizza kankikugondezeemu lwaki temwabadde mu press conference ne activities ez'abeebina abegattiddamu kye bayita United Forces of Change nga Besigye waali, Bobi Wine waali, Mugisha Muntu waali, lwaki temwabadde United Forces of Change omukwano kudde ate no si ffeka abaagaanye kuba n'abantu abo bewalabe balina ebibiina ebikyalimu abantu abalimu ensa era tebaalabiseeyo. Ffe tetusobola Jema Justice Forum erina akagambo morals muyo tetusobola kwegatta mu nsonga yonna erimu okubibiita abasiyazi nga ffe twaleeta etteeka ate tutandike nti kale munnange olwokuba twagala okuggyako Museveni kale muleete ssente nga ne Katonda olowooza asobola blessinga struggle efaanana bwetyo. Twagaanye bugaanyi twagaana bugaanyi. Gwe ssente z'abasiyazi wazirabawo kakati tuli bannabyabufuzi sources zetujjamu zetusabamu ensimbi zezimu era tumanyi ne condition zebakuwa osobola ogamba ninze mu mpa abalala ne bagaana. Era bannaffe beegendereza njagala oyite buli gwolaba eyabadde mu ekyo omubuuze position yo ku Bisiyaga eriki what assignment oli munamawulire buli omu abeegassaawo. Mbuuze Dr. Besigye, mbuuze Bobi Wine, mbuuze Mugisha Muntu yagituwadda yagibawerawo ye ali lenient eri abasiyazi. Nakalaba interview bbiri aŋambye omuntu ng'omuntu nakalaba nalabye esembyeyo yabadde ya CNN ng'agamba nti ye akkiririza eddembe lya buli muntu buli muntu n'abasiyazi. Ekibuuzo kye bambuuza ky'abasiyazi yabadde addamu question y'abasiyazi n'agamba nti akkiririza mu ddembe lya buli muntu era n'agamba munnamawulire nti kyanaddamu ansa gy'anaamuwa omuntu aba agigabye oli communicator oli ogamba nti ansa gye nnaddamu esobola okunkozesebwako ewaffe nga ttulu y'ebyobufuzi. Oli aba amaze okugamba nti ansa nzikaanya naye bwe naayogera openly nti nzikaanya eka bayinza okinkozesaawo. Alright, nkwaniza nate ku the inside out nga bulijjo nze Simon Muyanga Lutaya sa okutuusaako bino nabiri abali ku mukutu njagala okubebaza abawandiika obubaka obw'enjawulo nammwe njagala okubebaza obubaka tubulaba era tubugoberera bonna bwemuweereza abagenyi baffe n'abatuwa comments ezigendererwa mu kukyusa mu bye tukola nammwe mbebaliza ddala. Ensi yaffe eno ne bolaba nga abakulembeze oluusi batumerako abamu ne bonoonekera ddala kwe kubula abawabula. Omuntu yenna atakkiriza kuwabulwa oba kugambwako ne Bayibuli emwogerako nti akyawa okubuulirirwa akyawa okumanya. So buli lwe muweereza message ezo tutyanga kuweereza bubaka bwonna ne buba buli negative butya ku mukutu kubanga mbusomanga communicate ne manya nti ye feedback ebyetaaga okutereezaamu n'entereezaamu bonna ne bwabawo bannaffe oluusi abavuma era nabo tebantiisa omanya nti ono bwati bwategeera era batasukka otomusuubiramu kisinga ku ekyo. Kale njagala obeebaza olubaka bwonna bwe tufuna
ngeri efana bwetyo kale ne leero mu the inside out namukwano gwaffe Abdunul Kyamundu munnajjeema amanyiddwa obulungi ate omusomesa emirimu gye gyakola mu jeema nakoma okumanya nga ye mwogezi omutongole sekamwa ow'ekibiina ekya Justice Forum oba jeema ne leero gwe njagala okubatuusaako musajja munnabyafuzi amanyiddwa akoze ebintu bingi era njagala kumwaniriza sebo oli otya sebo neesiimye nange okunkyazaako ku inside out mirimu gyebale emirimu tugitambuza mbeera eyo sebo nkulaba ekyo kirungi n'abantu bokyaza tokusheno era njagala okwebazaamu ak'ensusu nti channels ezisinga mu Uganda ziri kukutuleetera simanya gundi yalwanye ne gundi gospel naye okuvayo n'oyimirirawo n'ogamba nti nze kankole ebigenda okutwala mu maaso ensi eggwanga lino mugita struggle nti kandeete abantu ab'enjawulo abasobola otutukubira tooki ku butya bwe tuyinza okutwala eggwanga mu maaso ekyo njagala okukikwebaza sebo nsiimi abalimu beebaza mufu beebaza ofudde eddakiika emu ku ani Abdunul Kyamundu azaalibwawa akulirawa asoma ki akola ki awo then tuyingire ku lugendo lw'ebyobufuzi eddakiika ntono tugende ku kirala Ssentongo Abdunul Kyamundu bamuzaala Masaka enkadde olwaliro tuli mu Kalungu district akaalo ke waffe bakayita Kisiiwuula eno gyenzaalwa kitange bamuyitanga omugenzi Haji Musa Kyamundu nasomako paka ku level eya university nensoma obusomesa ni musomesa w'ebyafaayo n'ebyenfuna history and economics ate era obusomesa nembufunamu nnyo passion ne tukolayo n'akasomero okuyambako ekitundu kyaffe gye tuviire eyo abaana okufuna ebyenjigiriza eby'omutindo bakayita Kyamundu Islamic Center ya town council ngoli mu Kyamundu Islamic Center sebera njagala okutwala omukisa guno okuyozaayoza abayizi baffe ab'ekyomusanvu batukoze bulungi batugeseza ekitiibwa bayise omanyi tusoma ebintu bibiri tusoma eddiini ey'obusiraamu ne tusoma ne secular kati mu saidi zombi abayizi baffe ndowooza mu secular batukoze bulungi nnyo yadde nga passmark oba eggwanga lyonna lyagudde naye ffe buli mwaka tugenda tuimprove nga tugenda tuwongerako twakoze bulungi nnyo kyogereko there is actually a gender problem ti eggwanga lyonna lyagudde abaana tebaperforminze bulungi abaana baperforminze bw'otunula ku butya bwe bakoze ku bigezo byennyini naye omuze gw'obubbi bw'ebigezo oguli mu ggwanga lino waliwo ababba ebigezo ate nga bali ku kitongole kya UNEB wali entinda ndowooza wabalaba ne babakwata oli munnamawulire ebigezo ne biriikinga nobaawo ne proposals ezigamba oba tubiddemu kati UNEB kyeyakoze kulinnyisa bubonero nebuteeka waggulu nnyo ndowooza kyekyaviiriddeko abaana okugwa ennyo olw'ensonga nti ebigezo byaliikinga naye ekyendowooza UNEB erina kutayiteninga sisitemu zaayo waliwo abaana nga bambi yandifunye 4th grade naye olw'okuba balinnyisizza passmark n'agenda mu yo n'agwa kyendowooza nti tekiba feya kubanga ate ekitongole ekikola ekyo kuba abaana 8,800 ndowooza mu 8 bafunye yo 8,800 mu 8 bafunye it is too much kyendowooza nti UNEB erina okwongera okwerongoosa yonga yo in fact ffe tulowooza ereme kubonyaabonya baana baffe actually that's wrong punishing you are punishing the wrong group ebikolwa ebyabwe n'obulagajjavu n'obunafu bw'emirimu gyabwe babuvunaanye baana baffe ffe tulina n'endowooza nti ebigezo ebyo ebya P7 ne sini ey'okuna biggibwewo bityo tubeere nga tetulina abayizi tebatuula PLE abayizi basoma busomi kuba olwaleero obubbi bw'ebigezo ne gavumenti okuprivatizinga ebyenjigiriza abantu bangi
olw'okutunda amasomero gaabwe bagenda ne bagula ebigezo ebyo ne babiwa abayizi. Assessment eyo yandibadde assessment ekolebwa etalangirirwa bantu kugenda mu mawulire. Assessment tuzeekolera internally kuba ekyokulabirako ffe tusuula abayizi mu masomero munafu omunaddemu ekyo tusobola okukyekolera internally. Naye singa omuyizi gavumenti emwaseesinga ku siniya ya 6 buli somero ligenda ne lyetunulamu butya abayizi baabo obunafu bwabwe babumanya naki. Naye bino ebyokwerabisa bino ebyo abantu okwagala okulabikira ku headlines z'amawulire bye bivaako abantu okugula ebigezo bye bivaako amasomero ba supervisor ba invigilators abo batuukayo ne ba scout ne babawa ssente. Si wawanvu nnyo kubanga omwana asomye okuva mu P1 wuyo nayita mu P7 wuyo paka ku senior 4 paka ku senior nga tetumwasesingangako tumwasesinga buli tamu twasesinga internally netulina national measure kyamume kitwikolayizinga ze nasomera mu kyalo ekaliro gwe n'osomera e Masaka nebaya basomera mu Kampala. Ekigezo kino kinaka universal equalizer ke kitukola nasomera mu kyalo waliwo abaali basomera mu Kampala be nasingira ddala okitegedde ekyo bwe tukirwamu ati senior 6 omuntu aba tali wala batannagenda wala kube n'ekyamazima n'ebiwandiika empapula zaffe zifuuka za mugaso mu Uganda olwaleero senior ya 6 mugaso gwazo we gujjira zino empapula z'ekyomusanvu byakufuna zirina kyamaanyi tolina kyamaanyi tewali alina qualification ya P7 gira n'oteeka emitwe oli mutuufu naye eri ya assessment eyaddala egenda okulaga omuyizi nti kino kyali kino kyasobola. Singa ekyo kye tuteekamu amaanyi tugenda kuziyiza abantu okubba ebigezo then n'abayizi n'abasomesa bagenda okusomesa. In fact waliwo ekintu waliwo abaana abo boolaba abafuna 4th grade ajja n'afuna 4th grade kuba ndi musomesa kino nkimanyi najja mu senior 1 n'abasinga nga mulimu najja n'omukaaga bw'okozesa eyo measure okuhindalinga progress y'omwana ate nakyo kirina engeri gye kimukosaamu kirina engeri gye kimuddiriza emabega. Naye bwe kibanga assessment ejja omulundi gumu omwana n'agenda ku level eddako tusobola okuziyiza omuze ogwo. Naye n'ekirala kiri kyogamba ekyokuwanvuya tusobola okukisalira amagezi nti omwana okusoma ebibiina 6 sinano paka 6 ki ekiri waawe nnyo twetaaga okurivisinga mu curriculum yaffe tulisobola okugamba nti awo asomawo emyaka 4 nebanga yandiwalenga senior 4 years level esembayo university. In fact baganda baffe Kenya wekiri nti Kenya omwana bw'amala senior 4 agenda ku university era bannakenya abava ewaabwe bwe bajja wano bagenda ku university babakozesaayo omwaka gumu gwe bayita remedial benkanenkane n'ekyawano. Naye ng'ogenda okulaba mu butuufu tekirina nnyo kye kigattako bw'otunula n'ebiri mu sirabaasi yaffe ekyali koloniyo nnyo y'abazungu nnyo be baatuteekerateekera esomesa abakozi ba ofiisi. Naye nga bwe tuba twagala okutambuza eggwanga lino litwala mu maaso ebyo tulina okubitunulako okwaseesinga abayizi kuve ku kyomusanvu kino kuba abantu boonooneddewo. In fact universities ezimu zaleeta pre-entry ku koose ezimu abaana bwa waggulu bagenda mutuusa mu kibiina nga tabisobola. Kyova olaba nti fe abamu tulowooza nti ebibuuzo byandivuddewo ebiri national ebyo byandibadde bivaawo ku level ezo netubanga tukola ebibuuzo oba togigobye esobola okubeerawo ng'ekozesa biri ebyesigaza bya senior 6 byokka aweba mulimu guba gukenda yefunyire ku ebyo ate ebyo ebikuume bulungi bireme kubaamu kukola ki capacity bikuuma ebisoneka stress oluusi baba mu bya P7 era mu senior 4 bakola P7 senior 4 n'atandika senior maybe kiba confusing na kino kireeta mu nnyingo y'ekibiina kyo obanga sinatuuka mu nnyingo y'ekibiina kyajjema mulimu akakwata ku education. Lwaki towandika white paper oba propose ennungi ku ekyo ne tugiwulira mu parliament? Omanyi ekintama ku biina bya wano mu parliament ateekwa okubeera ensonga temukola mutusumbuira ku street mu press conference. Leero twajjirwa press conference ab'ebibiina
teri nsonga mwana wattu abantu tukulembera tebabyagala. Waliwo omusajja omutandisi wa Jema Haji Muhammad Kibirige Mayanja yajja ne proposal mu 1996 ereeta universal primary education UP. Yes, Mwai Museveni n'akibuukira naye n'ataddayo kubuuza nti eyakireeta nti gwe walina nteekateeka ki, wali okipulaaninze otya? Naye ati kifu kitiddemu education olina gy'oyita ne bamugiyita bonna bakone. Ffe tulina abayizi be batuleetera ku Kyamundi Islamic ng'avudde mu ssomero lya UPE, wali automatic promotion mu UPE nga gy'avudde agenda mu kyamusanvu ne bamubaleetera ne muwa kalini nja omwana akole bulungi kamutwala eno basasula kasente afuna abasomesa abamufaako naki, naye mugenda okumutuukako nga bingi byalakinga. So kyenjogera nkyogera through experience ti amasomero ago ekyamazima okusoma tekukola ki, okusoma tekuliiyo. So in fact Mwami Kibirige Mayanja yagamba bonna basome, Mwami Museveni n'agamba bana naye bwe yamala nalaba kati bonna ndowooza n'akola ekintu kyateetegese. Naye bw'ogendako ku mawanga agatwetoolodde Tanzania ne wano e Rwanda eyaabwe ekola bulungi, naye bo kye baakola baanona wano Kibirige Mayanja ne bamutwala nga consultant. The idea wali education plan e Makerere, gwe waleeta idea eno kiki kye wali ogenderera ogezesanga ekizampo bw'oyogera ekintu ekyaliwo kyenkugamba bwe kiri. Kibirige Mayanja yayamba ku Rwanda okudesigninga UPE consultant in Rwanda ne Tanzania okudesigninga universal primary education program. Wano bannannyini tutamweyambisa nuteekamu ebyobufuzi. So ebintu bino betwogera olumu tukoma kubyogerako. Abantu abali serious n'eggwanga lino bwe muwulira nti gundi eyina ensonga eno bandibadde batunoonyezza nako kyamwe bye mwogera mulabika mu byekenneenyezza tulongoosezza tutya, naye ekyo tebasobola kukola ki, tebasobola kukyogera. Waliwo akakiiko Kyamundu wetwogerera akakiiko ka Oweekitiibwa Amanya Mushega, the Education Policy Review Commission EPRC kagenda mu maaso katuula wano Nakawa. Sinnawulira nga Jema etutteyo memoranda anti nkugambye nti abantu ebiri wano bya bufuzi, nti abantu bawano tebakyawabulwa, abakulembeze bawano tebakyawabulwa. So kakati obagambe ki? Tituzze ebintu bingi policies n'ekyokulabirako ekirala mu Jema omwo mulimu akagambo morality, era Mwai Museveni ke kamu akamuteesaawo ministry ya ethics and integrity. Netabuuzanga bantu baavayo na kirowoozo ekyo kya morality tinaye mwe mwali mu kirabo eggwanga mwayagala ku level ya morals tulitambuze tutya. Minister wa ethics and integrity kati no yafa n'okufa tewakyali. Ministry eyo eriwo simanya kulaba wemudde ku TikTok ebyo kugamba ekigendererwa oba proposal yaffe eyo gye twaleeta. In fact ebiseera Mwai Museveni yali akyawulirizamu naye ng'ekyobufuzi kimusika nti bwe naayita Kibirige Mayanja ono agenda kutwala credit nti bino na bino yabireese. Oyinga nga nti mu Jema gavumenti ya Museveni yajjamu aka education UPE nejjamu akamoro akava ministry ey'ebyempisa naye etakola ffe byetukola ki byetwainvisaginga mu kuvayo ne propose eyo. So osanga singa yajja n'atwebuuzaako singa eggwanga litambula. Kyamundu oyingira otya ebyobufuzi mwaka ki era kiki ekikusikiriza oba ekikubagula oyingira ebyobufuzi ggwanga lyange? In fact kuva ndowooza mu primary mbadde nga nzija mbeera mukulembeze. Naliko head boy isomero liryeyo baliyita Lutengo SS waffe Lutengo SS naliko head boy waalyo. Mbadde leader ku university, mbadde leader mu secondary schools, mbadde leader mu Nkoba za Mbogo, ndi product ya Nkoba za Mbogo. In fact nakulemberako ku national executive ya Nkoba za Mbogo ng'omuwanika. Tugamba nzize ntambulira mu bukulembeze nga sisobola kukikola ki
kukitta ne kaakati tukyakola obukulembeze yadde ebyobukulembeze ebyokwesimbawo mu gavumenti eno bigenze bikaluba byetaaga batalina nnyonsa ate biti ebyobukulembeze mu gavumenti eno ebyokugenda mu bululu byetaaga ensa zakuggwamu. Am I understanding you? Kikutegedde bulungi kyo? Yes, kugambe nti okuvaayo okwesimbawo mu gavumenti eno giweererezaamu kuteekwa kubanga ensa zakendeeramu. Bwe ngamba bwendi nti abasiiwuufu b'empisa be bokka abasobola okwesimbawo okufugira mu gavumenti eno mba njogedde statement gyokoze. Ensa si busiiwuufu bwa mpisa. Waliwo abantu nga ayinamu ku mpisa naye nga abatataswala ndowooza kyenyinza okukola okugamba bw'obanga totya kuswala gwe wekka asobola okugenda okuweerereza mu gavumenti eno olwaleero embeera mweri. Baga nti gwe ne mukama wa Asuman ennaku zino muli nnyo ne government. You are in bed with the government. You are no longer an opposition party, and I can equally test to that. You are no longer an opposition party, Chairman. Kakati opposition party chichi. Opposition party kitegeeza tetukkaanya na bakulembera bebakola ki? Bibakola. Ekyo kitegeeza na opposition. Nerero mukkaanya. Tetulina kitukkaanya na government. Mwakkaanya ne government kuteeka ly'ebisiyaga. Kakati government ye yakkaanya naffe. Actually tewali kibiina kya byabufuzi kyatuwakanya. Okiyinayo ongambe nti bano babawakanya. Ebibiina by'obufuzi byonna etteeka omubaka waffe wa parliament lyaleeta president general wange etteeka eryo lyawagirwa aba-FDC aba NUP ngano tebeesazeemu aba NRM ne wabayo ababaka baali babiri bokka abaali wakanya Fox Odoi ne Eddie Kwizera ow'Ebukimbiri babiri bokka parliament enamba. So si kituufu ti gavumenti yawagirette nti gavumenti ogambe twakola tutya twakkaanya ne gavumenti no abali mu gavumenti be bakkaanya naffe nti etteeka eryo lyetaaga nga bakkaanya nammwe nga bwe bakkaanya ddi olulala. Bills nyingi ziri private ababaka ze baleese mu parliament sirina records wano ne waliwo private members bills nyingi eziyise naye nkugambye nti Uganda ebintu bingi Justice Forum bye tuleese gavumenti n'ebibuukira n'ebitwala. Etteeka ly'ebisiyaga twogedde ku UPE tubale twogera ne ku ethics and integrity. Kitegeeza tulina ideas nga party ideas ezisobola okugatta eggwanga ideas bannabuganda bwe basobola okukkiririza bonna nga singa tuba tugibateereddewo. So is JEMA still an opposition party in Uganda? JEMA ewakanya gavumenti eno ate ndowooza olwaleero JEMA ye party yokka nakyo kankiteeke ku record ye party yokka erimu abawakanya mwami Museveni okuva lwe yajja. Ffe kibiina kyokka ekikyawakanya mwami Museveni nga tetumuwagirangako. Bangi olwaleero abamuwakanya bamuwakanyiza lwa bizibu bye bafunye alongoza we babaddeko naye ffe tutabeerangako naye mu opposition ffekka. Oyinza okufunayo ekibiina ekirala anti ombuuzizza nti mukyali opposition party ffe mwami Museveni twatandika omuwakanya nga n'olwaliro abatusanze mu lugendo lw'omuwakanya tebannalaba nti mwami Museveni mubi. What are the benefits in opposing Museveni over the years? Mwenga JEMA mufunyeemu ki? One, olugendo lw'okununula eggwanga si lwa kufunamu wabula ffe twagala nnyo okubeera mu ggwanga eriteredde. Twagala nnyo okubeera mu ggwanga erimu ebyenjigiriza ebirungi erimu bannansi abalina ebyenfuna ebirungi bannansi abalina empisa eggwanga eririmu obwenkanya lyeggwanga lye tulwanirira okulaba era ekyo kye tuliko ebbanga lyonna. JEMA mbwe mutuula eyo mulowoozaako ku buzibu oba ennyanga mwe mwasula eggwanga lyaffe bukya muleeta tteeka lya kisiyaga
obuzibu bwe tulimu budget bazisaze kungu ba gavumenti amu tebagenda bweru abazungu batugjeeko obuyambi abamadde mu bitongole bivujjirwa bavudde ku mirimu oba mwe mwakola kibanyumire manyiriyo did you really think deep actually about our country eggwanga lino moto yaffe eri for God and my country kulya Katonda n'ensi yaffe. Katonda alina byayagala bwe tubeera mu nsi muno Katonda alina bwayagala tubeeremu. Etteeka eryo lyaleetebwa olw'ensonga nti abantu oba omuze gw'ebisiyaga gwali gutandise okubukala mu ggwanga lino ng'olwo n'obutabo buli tulikyo obw'enjawulo obutandise okusaasaanyizibwa mu masomero gaffe. Channels n'engwire eza television stations nga zirina bukatuni bwe zireese bye bitandise okuyigiriza abaana baffe. Kakati ffe abalina ekibiina ekikkiririza mu kuba n'eggwanga eririna empisa twakiraba. Actually President General waffe yajja n'atugamba nti asanze obuzibu ewaabwe bugiri gy'akiikirira. Waliyo abalonzi abamugambye tikifuuse kizibuwa ewaabwe. Najja n'atubuuliramu tumugano kyetaaga okuleeta etteeka tujja kuwagira bw'oleeta etteeka mu layini eyo era ne tumuyambako mu bintu bingi ebyokukola ebyokuli-draftinga. In fact etteeka eryo ate nno ffe waliwo bye twali twagala ebitajjiranamu okubeera nga liruma bulungi. Waliwo ebitajjiramu bye twali tuproposinze nti byo nabyo byandibadde bikola ki byandibadde bibeeramu. Ekyokulabirako nyinza okuwaayo kimu nti tulina bannayuganda olw'okwagala simanya visa naki abadda ku TikTok zaabwe zikyagobererwa bannayuganda ne baddeyo ne balaga nti bo bawagizi ba bintu ebyo bawagizi ba Bisiyaga. Abantu abo twali twagala etteeka likole ki libakwateko nabo bwe baddira wano libakwateko. Tulina bannabyabufuzi abagenda ku mawulire g'ensi yonna emikutu gy'amawulire gy'ensi yonna bwe batuuka eyo ne balaga nti bo singa baweereddwa obuyinza bagenda okukuuma eddembe ly'abali b'Ebisiyaga mu Uganda wano. Abo twali twagala etteeka nalyo likole ki nalyo libakoleko kuba omuze ogwo mubi. Omuze ogwo gwazikiriza Katonda yazikiriza emirembe ebiri ogwa Nuuwa ne Looti. Abasiraamu bamuyita Nuuhu ne Looti ne gizikirira lwa muze ogwo. Lwaki olwaleero gutandika okuleetebwa mu ggwanga lino? Lwaki olwaleero bannabyabufuzi olw'okuba simanya kyoyogeddeko simanya batuwa ssente batugjeeko bino then tukkirize values zaffe ziffe olw'okuba obuse sobola okubeerawo kuba eggwanga lino teryazimbibwa ku nsimbi za IMF. Inside out eggwanga lizimbiddwa ku musingi gwa mpisa gwa Katonda n'ensi yaffe. Kyamundu ebyobufuzi byo katono bwe twagala okugenda obiyingiriza bw'oba bwe waafunyeeko ku mukisa okuyingira mu byobufuzi bya wano mu ngeri ki? Kwesimbawo, kuvuganya, kunoonya. In fact neesimbawo okwo naye akalulu ne nkavaamu along the way nepagirawo nale baalanise wanya ne Makindye West neesimbawo okwo nzijukira nti ayalidde bajja kubyogeranga naye simanyi ebyo bibangawo. Ayina mmeka musajja wattu ayina mmeka kusooka kwebuuza nti ayina mmeka zayinza okugaba era kyamundu yakugula mmeka okuva kyenvugambye nti okugula oteeka okuba osooka kutunuulira muntu nti ayina mmeka. Kiringa kujja kugamba Muyanga Lutaaya nti waguze omuntu $5,000,000 kyenkugambye tisooka weebuuza musajja wattu yazijjawa ng'aziwaayo naye n'asigaza olw'okuba nti ffe struggle y'opposition struggle y'okutwala obuyinza tugitwala nga kikulu n'okwerekereza kikulu gye tuli. Tumaze ebisanja ndowooza bina nga tuwagira bannaffe balala naye nga tulina abantu abalina ebisaanyizo ebyesimba kuba pulezidenti bw'eggwanga nga tugamba ni kuno katuwagira ono twetaaga okwegatta twetaaga okutambulira awamu. Ekyo ne twerekereza tuwagira bannaffe. So ekyo kye nakola si kipya ne pate yonna awamu tuwagidde Dr. Besigye twawagira Kyagulanyi mu 2021 tuzze tukikola. So si kipya memba wa jema okwerekereza ogamba nti akulwa obulungi bwakye tugoba nze kanjira nzita ku bigere. Okyogedde muzze muwagira abo bonna
nga mubeera Wasman tumulaba nammwe tubalaba bwe babadde bakola ekisinde lwaki nga temuli mu opposition aba opposition abakooye Museveni nga baagala agende bakoze ekisinde the United Forces of Change nti ffenna tukwatire wamu buli omu aleeta obusobozi buli omu aleeta ekyamanyi tweggyeko gavumenti ya NRM ne mwami Museveni mwe temwabaddeyo ekintu ekyolekera ddala nti mmwe temukyali mu opposition muli noono era ne bannammwe bemuli tebakyabeesiga kyamundu nga nti oli mukwano gwe ne sikuyita ku mbaga ya mwana wange ekyo si kituufu nti tebaatuyita baabayita era mugaana okugenda netugaana nga mutya okunyiiza oli gwe mukolera netugaana in principle by the way abalabi bakyanayo kambagambe ti tetusobola kugenda mu alliance zivujjirirwa bali ba Bisiyaga kyamundu yes fe values kikulu nnyo gye tuli by the way era bannaffe twabategeeza era twonjagala n'okutegeeza abatulaba bulijjo twebuuza lwaki omusajja ono atulemeddeko lwaki buli kaseera wabeerawo obufubo obw'enjawulo amaanyi ge tuteekawo naye tugenda okutuuka ku last point wali emusindiikiriza ne wajjawo ebintuntu ffe tukimanyi nti Katonda yagaba abakulembeze naye Katonda tasobola kugabira bakulembeze bayina bantu bali ba Bisiyaga mabega nga bebawagira Katonda tasobola kuwa bantu bukulembeze batasobola kwekomitinga ku kulongoosa kukola bulungi kale totegere kyembuuzizza mbuuzizza kankikugondezeemu lwaki temwabadde mu press conference ne activities ez'abeebina abegattidwamu kye bayita United Forces of Change nga Besigye waali Bobi Wine waali Mugisha Muntu waali lwaki temwabadde United Forces of Change omukwano kudde ate no feka abaagaanye kuba n'abantu abo bewalabe balina ebibiina ebikyalimu abantu abalimu ensa era tebaalabiseeyo ffe tetusobola Jema Justice Forum erina akagambo morals muyo tetusobola kwegatta mu nsonga yonna erimu okubibiita abasiyazi nga ffe twaleeta etteeka ate tutandike nti kale munnange olwokuba twagala okuggyako Museveni kale muleete ssente nga ne Katonda olowooza asobola blessinga struggle efaanana bwetyo twagaanye bugaanyi twagaana bugaanyi gwe ssente z'abasiyazi wazirabawo kakati tuli bannabyabufuzi sources zetujjamu zetusabamu ensimbi zezimu era tumanyi ne condition zebakuwa osobola ogamba ninze mu mpa abalala ne bagaana era bannaffe bwegendereza njagala oyite buli gwolabe yabadde mu ekyo ombuuze position yo ku Bisiyaga eriki what assignment oli munamawulire buli omu abeegassaawo mbuuze Dr. Besigye mbuuze Bobi Wine mbuuze Mugisha yagituwadda yagibawerawo ye ali lenient eri abasiyazi nakalaba interview bbiri aŋambye omuntu ng'omuntu nakalaba nalabye esembyeyo yabadde ya CNN ng'agamba nti ye akkiririza eddembe lya buli muntu buli muntu n'abasiyazi ekibuuzo kye bambuuza ky'abasiyazi yabadde addamu question y'abasiyazi n'agamba nti akkiririza mu ddembe lya buli muntu era n'agamba munnamawulire nti kyanaddamu ansa gy'anaamuwa omuntu aba agigabye oli communicator oli ogamba nti ansa gye nnaddamu esobola okunkozesebwako ewaffe nga ttulu y'ebyobufuzi oli aba amaze okugamba nti ansa nzikaanya naye bwe naayogera openly nti nzikaanya eka bayinza okinkozesaawo naye kyenyinza okugamba nti eddembe lya buli muntu tuliwo ekitiibwa kati ffenno abajjemba tukkiriza nti obuli bw'ebisiyazi si ddembe lya buntu it's not a human right it's a human wrong kati tetusobola kwegatta na bannaffe kutambuza ekyo kati mbuuliraako kyotegeeza waliwo akasente k'abasiyazi mu struggle eno akayingiddemu omusajja munnaddiini ogaweereza munnamawulire genda onoonyereze by the way okweexcludinga basaalira tekwatandikidde oba ne Jema
tekwatandikidde wano ku United Forces of Change gy'oyogera. By the way, n'ekigambo ekyo kiri misused. Ebbanga lyonna kizze kikozesebwa siruusuuso kiwulira. Kigambo ekyo kiri misused, United Forces of Change. Ffe twagala enkyukakyuka eri ku mulamwa gwa mmoto y'eggwanga lino lya For God and My Country. Situagala bwagazi enkyukakyuka egenda okutuleetera n'ebitatugasa ng'eggwanga. Dr. Besigye tawagira Bisiyaga. Ojo omubuuzi mugambe ajaye pronouncing ku nsonga mukyala we Dr. Wine Byanyima position ye togimanyi. Chamondo. So kitegeeza struggle togimanyi eyani eyawe Dr. Wine Byanyima ku Basiyazi egenda ku X Twitter handle X handle kati bagita X yatulabula yagamba Uganda yandikyewaze olw'okwewala programu eziyamba abantu olwakubanga olw'okutaasa omusiyazi omu bannayuganda omutwala bafuna eddagala lya siriimu nga liva mu mawanga g'Abangereza baali bagyeko bayinza okufuula obutabana kakati ddala omuntu alimu afumiitiriza ddooza kyekigambo kyemba nkozesa ekitonotono omuntu afumiitiriza lwaki olowooza nti abasiyazi etteeka erikwata ku Bisiyaga etteeka eritalina n'abantu bali awo beryagambye nti waliwo gwe bawanise lwakulya Bisiyaga abantu abo batuteekako obukwakkulizo obwafekitinga abantu directly abayinza n'okufa siriimu bo tebalina ddembe ku ddagala. Okulowooza ekigendererwa kiki ekyekwesa emabega eyo nti osobola okugamba kale abasiriimu kabaffe tuli bajjeeko olw'abasiyazi be tutamanyi na kumanya olw'etteeka lye tutaddewo okuziyiza. Kati struggle y'okuggyako Museveni mwagivuddemu tetunnagivaako ate kati tutandike bupya. Museveni tubadde olw'abantu okukozesa ensimbi ezo endowooza yaffe Katonda aganye struggle eyo okugguka olw'okuba erimu ebikyamu ne mutuuka ne mumufunza Museveni COVID najja ne mutuuka nga Katonda n'aleetayo ebintu awo ebimutaasa olw'ensonga ye pronouncing ku nsonga eyo fe abaffe ne batandika okukwatayo obusente obwo. Simanya tosobola kupushinga struggle kiringa bw'otasobola kukola business na sente enzibe n'ebeera blessed kizibu nnyo okukola okuggusa struggle era gye bazigusizza struggle tosobola kusangayo bagamba nti bano basiyazi be babayamba. Ba Museveni balwana olutalo lwa myaka egi eruweero naye toyinza kugamba nti waaliyo ekibiina ky'abasiyazi oba waaliyo lobisiti w'abasiyazi abali emabega nga yabapushinga mwegatte tubaweeyo mukole bwe muti nedda. Nolwekyo tulowooza tulina okuddamu okuzimba struggle eri ku lwa Katonda n'ensi yaffe, struggle ew'ekitiibwa values z'Abafirika, struggle mwami Mukaako alina ebibuuzo bye yakubuuza wano namulaba ng'agamba nti olwaleero nakyemalira singa agenda mu bakulembeze b'eddiini n'agenda mu bakulembeze b'ensikirano n'abagamba ndi mubi nsobezza naye mukkiriza nti bano abeetisse bineemabega be bagenda okulongoosa bayinza muddamu ki? Certainly no. Kakati tugamba tulina okuddamu okuzimba struggle etaliimu babyabo abekkiiranya n'ensonga ezo. Tulina okuzimba struggle ng'etambulira ku lwa Katonda n'nsi yaffe, struggle ew'eddembe ly'Abafirika ekitiibwa. Olwaleero okumanya biiru eyo gye twaleeta omubaka waffe gye yaleeta wagiraba mwami Museveni bwe yajja sentingako walaba Africa okusanyuka kw'Abafirika yafuuka nga tekyali ya Uganda nefuuka nti nsonga away from that okkiririza mukaweefube w'abavuganya gavumenti okwegatta okukyusa gavumenti kugambye kuva 2 tetusimbawo tuwagira bannaffe so si lwakuba nti tetulina basobola kuvuganya tukkiririza mu kwegatta. Recently tuli bakonvina ba PFT cause yali baginaga People's Front for Transition twayita bannaffe abakulembeze b'ebibiina ne tubaayo bannaffe ba mirundi ebiri
the alliance bagiyita bati for national transformation, alliance for national transformation ne batuga bakyebuuza bajja kutuddira ne tuba ne bannaffe aba NUP bo ne bakikuba ne bagaba Besigye anoonya comeback waddira twebuuza mwami Besigye gwe chairman nga chairman wa PFT nga tunnatandika kirala kiki ekyatuuse wano. So kati bibiri United Forces of Change ne PFT. Kakati kiri ekya United Forces of Change simanyi oba kiriko endagaano naki kuba eno twalina endagaano twagala abakulembeze baffe okubafokasinga. Abakulembeze baffe balina okubeera honest. Bwe batabeera honest kitegeeza ne banaatuuka mu buyinza bagenda kukola bya Mwami Museveni tebagenda kubeera honest. Twalina TDA ogijjuki. TDA, yes. What was it called? The Democratic Alliance. The Democratic Alliance. Yes. TDA. Twalina TDA. Yes. TDA era ffe twasigalamu ne tusigala ku principle kuba ffe twesanga interests zicontradictinga ne principle tusigala ku principle ey'okwegatta era mu TDA waliwo bannaffe abaabuukamu nga balaba interests zaabwe teziri served ne tujja tuzze tukola ebintu bingi abantu babuuka eno ne badde eno bannayuganda bagenda kutwesiga batya bwe tubanga tetuli honest nga yadde tetunnakwata buyinza tugenda kukola byanjawulo ki ebyawukana ne Mwami Museveni. Tulina okusooka okubeera honest. Dr. Besigye kyeyandikoze nga tannagenda mu birala yandize kino tukidissolvinga ekya PFT nanga nze nga chairman kakati ndaba interests zange kuba yagoba interest ffe tuli ku principle yandibadde agamba ngenze kati eno naye kino tukole ki oba mukifunira akikulembera omuki omulala era twagala konvininga ffe nga bakonvina tugenda kuyita bannaffe tubabuuze kiki ekyasoba bannaffe abatuviira batuviire tusigaze be tusigaza tutambule ffe tetwagala nnyo kuva ku mulamwa. Wabuuza chairman wa PFT kubanga ekyo chairman omwogere Dr. Besigye wamubuuza nti gwandoboza nti yo PFT etuuse wanga tetunagenda mu United Forces of Change yakuwa dansa ki kakati tetunnamubuuza officially twagala kumubuuza ffe nga bakonvina tugenda kuwandiika amabaluwa agabayita tujje twogere batubuulire kiki ekyabaddewo. Omanyi kaifulu okujjako gavumenti okukyusa gavumenti yata concerted efforts bannayuganda bulijjo badde bagamba lwaki temwegattira wamu ne muleeta omuntu wamu ne mukolera wamu ne buli wabaawo omukisa ogubaleeta awamu wabaawo omu oba ababiri abeesulu babba ensonga eno okitegedde kati bwe mwali mu PFT ogambye ANT eyamugisha muntu teyabajoyininga yagamba bakyebuuza ne nuupu naye negamba tetuliimu okitegedde kati omukisa ne gutukwata ate ku luno ANT ne nuupu bazze ate jema muvuddemu tuvuddemu ono principle akiri kikyaliwo PFT bano tebanditandise kirala bandizze ne tukolera mu kiri lwaki onenya abasigadde ku kiri n'otagira bazze eno bapushinga interest ndala bandizze mu kiri oba ne tukidissolvinga ne tukkaanya nti kino tukikoze eki tukigaddewo tutambuze ekirala kuba kiri kirimu efforts zaffe ffenna so twagala bannaffe okutunnyonnyola kale gwe mwagala abanyo twagala chairman gwe twagala atunnyonnyole Dr. Besigye kiki kye yalabye mu kipya ne banne baali nabo deputy chairman ali naye nalabyeko ne owa Eastern vice chairman wa Eastern naye okujjako owa Central gwe tutalabye twagala batunnyonnyole nti kiki ekiri mu kiri lwaki tetufokasinga buli kaseera lwaki tubuukira kino tubuukira kiri n'abaganda bagamba atego ogumu balina enjogera gye bagamba omuntu agira abeera muwana n'abeera wali omuntu atalina mugongo alinga embuzi endaawo emirundi egisinga aviiramu awo embuzi endaawo ate beetya anti terinyira ati tebagirinyira omuntu abeera atyo ava wano dda wano lwaki tukola ebyobufuzi ebyo bitalina principle tuyinza okuggusa struggle nga bwe tutyo bwe tuli
olwaleero bw'onaawulira nti gundi gwe bakubidde ku nduulu kakati tugire ku gundi. Tuteekeddwa kubeera na miramwa, tuteekeddwa okubeera ne principle nga bwe tutambulira, so si kubuuka wano ddeeno. Ebyo tebigenda kutuggusanga eggwanga, era tujja kuba tetulina nanjawulo na bye tulwanyisa kujjawo. So mu bumpimpi olabanga kaweefube wammwe ow'okutwala obuyinza mu 2026 ddala ayimiriddewa. Nandibadde ng'akubuuza mu Lungereza, where are you in the struggle for change? In fact, bannayuganda bw'obeetegereza bw'otunuulira demography z'okulonda mu Uganda, okusinziira ku bantu be batugamba abalonzi, kangende ne statistics electoral commission, abantu obukadde 18 be bali eligible okulonda mu Uganda. Yes. Akalulu ke Uganda keetabwamu abantu abatasukka 9,000,000 Kituufu. Abantu 9,000,000 era tebakola ki oba 8 tebeetabaamu, basigala waabo. Abantu abo kitegeeza tebakkiririza mu bano baagala kutwala, ate era tebakkiririza na mwaliwo. Ensonga lwaki tebatawaanya, tebeemenya kujja. Tulowooza tuteekeddwa abantu abo okubawa essuubi eppya, naye balina bye batunulako. Waliwo abantu abakyalimu ensa nga tayagala kulaba bantu, simanya leero oyogera kino enkya kiri, abakyusa nnimi. Abantu abo gye bali, abaagala okulaba ku consistency. Abantu abo beetaaga okuwa essuubi eppya, tetukyasobola okubeera consistent. Anti Kyamundu, abantu bwe babanga kati ebintu ebiruma bannakampala tubadde n'ekyenguudo embi. United Forces of Change nti mwenna muveeyo tusimbe ebitooke, tusimbe amayuuni, gavumenti ewulire eddoboozi lyaffe. Kisiyaga ki ekiri mugenda okusimba ekitooke oba ejjuuni batereza oluguudo? Kati n'ekirala ebintu ebimu sandyagadde bikomentingako, naye nga mu basimba ebitooke mulimu n'abakulembeze b'e Kampala betwandibadde tubanja enguudo. Lwaki enguudo mbi, lwaki bino biriwo ebiti? Anti tebalina ssente, tebalina ssente, bakulembera e Kampala nga tebalina ssente, waliwo alemedde ssente. Then twandibadde tubalabye ku police level nga balina bye batunnyonnyodde, twandibadde bye tubalabye. In fact kyenkugambye nti olwaleero Kampala abalonzi abalimu oyinza osanga ng'abajja okwetaba mu kulonda bali ebitundu 4 ku balonzi abeewandiisa. Lwaki tebatunuulira ebintu nga bino nti naye bano betwawa obuyinza bwe baba bakumye ssente olona ki mu kalulu akaddako? N'okola ekisanja ekisooka, n'okola ne gavumenti etakuwa by'oyagala, n'okola ekyokubiri, n'okola ebisanja 5. Ffenno tulowooza tuteekeddwa okubeera consistent. Kiri kye nakugambye nti n'okwetaba mu bululu bwa Mwami Museveni oteekwa okuba ensa zakkendeeramuuko. Kati fe abalina ensa ekyo bwe nkimanya seesimbawo, era mba njagala ntegeeza abantu, nkola kaweefube wa kutegeeza abantu nti bantu tebakyawulira, tukolewo kaweefube abejjako, so si kwetaba mu kulegitimizinga bye bakola. Ate bwe bamala nti nze ngende nsimba ebitooke, nga nze mubaka wa palamenti ow'e Kampala, nga nze nkola allocation mu palamenti, kikola amakulu ekyo. Oli taata ewaka tewali nva gw'oteekeddwa ozzigula, ng'oleeta kibooko okuba omukazi, lwaki tewafumbye ennyama? Kakati waliwo ebintu ebimu bye tutagala kugendamu nga tujja kulabika nga abalumba banne. Sentongo mukoleraani? Naye waliwo ebintu mukoleraani Sentongo? For God and our country. Akuna. Okay, mu gavumenti mufunayo ssente mmeka buli mwaka? Waliwo etteeka ly'ebibiina by'obufuzi, Political Parties and Organizations Act, liwa ebibiina ebiri mu palamenti ababaka, buli kibiina kirina omubaka, waliwo ssente zekikiwa okuyambako okuraninga affairs zaakyo. Omubaka omu bamubala mu miliyoni 10 omwaka, era ezo zetufuna kuba tulinayo omubaka omu. Mufuna miliyoni 10? Yes, abalonzi abawi omusolo mu Uganda batuwa miliyoni 10 olwokuba tulina omubaka waffe omu.
we mukoma tukoma wali sendala ze mujja mu gavumenti tulina ate nebya sente obiraba alya sente abula bagamba siryayo lisa mubiri ekisooka twaleeta etteeka eriziyiza abali b'ebisiyaga eryo struggle y'okukuuma famire y'omwana w'omuddugavu. In fact saagala abantu balowooze kye bayita struggle tuyinza okuba tukitegeereza mu ngeri yanjawulo. Ffe kye tuyita struggle kyakutereeza ggwanga lino litambulira ku mulamwa, eggwanga eritambula ku lwa Katonda n'ensi yaffe regardless of ani mukulembeze, ng'abantu basobola okufuna obwenkanya, ng'abantu basobola okufuna ebyenjigiriza ebirungi, ng'abantu ebyenfuna bibasapootinga, ng'abantu balina empisa n'ekigendererwa ky'okufuna okwegatta kw'omwana w'omuddugavu. African Unity mu jeema eyo ife gye struggle gye tumanyi. Struggle simanyi goyinza okuba olina gy'otegeeza naye eyo struggle y'okukyusa okuggyako NRM ne gavumenti ya Mwami Museveni ye struggle gye njogerako mugikolamu kyaza obutule. What's your contribution as Jema in this struggle? You have become conformists. Yes, olwaleero ebintu bingi bye tukoze ffe bakonviina ba PFT twayita bannaffe ni mujje tukole ki, mujje twegatte wano tujjeko omusajja ne batandika abamu okuwa ensonga zaabwe tyaffe olw'okuba kino afe olw'okuba kino abajja ne tutambula nabo ne bamala ne bava mu kye twakkaanyaako ne badda ebbali. Kakati abo b'oyita abali ku struggle okusinga ffe. Nkugambye olwaleero ffe kibiina kyokka ekizze kyerekereza mu 2006 twali kibiina kya byabufuzi, buli kibiina kyasimbawo. Feffeka abagamba ntuteekeddwa okwegatta. UPC yasimbawo Miriya Kalule, DP nesimbawo Ekitiibwa Sebaana Kizito ndowooza. Ebibiina byonna UPC nesimbawo Ekitiibwa ndowooza yali Otunu kugabazze basimbawo. Ffe ne tugamba katutambule katwegatte. 2011 tukola kyekimu, 2016 kyekimu, ne 2021 ne tukola kyekimu. Olwaleero oyinza okubuusabuusa likodi yaffe mu kwagala opposition okubeera obumu. Ekyo tukikoze naye waliwo we tutuuka ebicontradictinga ne principles zaffe. Ebyo byo tetubibeeramu. The inside out ne Sentongo Abdunol Kyamundu mujjema kati okolamu ki? Ndi mwogezi waayo se. Omwogezi w'ekibiina kya Jema jagadde kakasa kubanga bwe bamugamba nti Museveni tagenda nsankuza naye gwe agamba Museveni tagenda nga nawe ekyobwogezi tokivaako bakiyagala muno yaba agenda. Ekyobwogezi kiri appointed tebakironda ate era ekyobwogezi bwange kiyinza obutakola nnyo ku kukyusa bulamu bw'Abannayuganda mu ngeri embi oba engeri ennungi. Kiri kyaffe ensonga zaffe ziri intano, so ekyobwa president kya ggwanga lyonna ekirimu abamuwagira n'abatamuwagira, so kyanjawulo nnyo. The inside out nze Sir Simon Muyanga Lutaya.